Brian White twakitatuula ani yamutu mutusanyusa olaba nga abantu bakuzize baleke Brian White leka kutwesibaako nnyo fe watusanga eno ngambala ng'ensi etukubye totwesibaako nnyo Uganda Uganda bano balaba bajja kukuwaana nnyo ng'ozzeemu n'ojja n'olaga actions koma ojja omanse tukuwaana oggwemu tukute mulimu kigwaliko ogwo gwe twamutuma agenda kudda kuno tumulye addeyo pressures mukube kata olerera akalambo ko ffe tuveeko totukakasa nnyo atuula ali omusimbi gwe mbitiibwa ogusigadde bali guteeka mu charity akomatu we shall disappoint you again Brian White alina byabugagga kiwa aleme twesibako nnyo tetwamuyita atuleka ali sente ze mu bitiibwa tubaniriza mugaba mutamwe bali kuba nti mwekumirako media obulamu buli mutya mwe bali kuba nti nno muntu following am liking ate ne commenting onakulolwayo tuline Byantalo Zubeda dramatist comedian akola ku yali akola ku TV be bamu kubasula TV z'abantu ne batatunyonnyola ngoyagala egwe ng'otuyita Urioti jendi sirina tabu ndi wano ensi enkubye wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh muli mutya je tuli tugeza kola baba sasula amina mwasalawo bulungi TV ze malonda zali nnungi ate gwe iyo yabaje omusala gwakalubamu sala gwakalubamu naye nga yali TV y'amaanyi naye omusala ate nze watali sente buli we mugenda olimi puli yalumu sente kiki nakagenda ameka ne wagwa kinaki eriwa nodda ku B24 just mukama fe yali agula ekintu kyatategeera naye yamala n'akivaamu sife twamusuula yesuula bwava ku B24 nodda ku Echigit TV Echigit TV negwa nenkulirako BBS yagwa BBS Echigit TV yagwa ate gogira bawa nedda jeri mama ngotandise kukutaala nga bukyali TV yo y'amaanyi wa weri ku DSTV mwekoli ku DSTV go TV kweri Echigit TV sijja muolereza nnyo yali anyaze ne mutwala mwawe gali nga tesiba katanjira amafuta kati tuvaawo dda ku CTV ne mugisabira mwaka gumu ng'egudde naye baana mmwe kale negwe buli wokola wogenda okukola wonna simanyi nakumanya naye ebyekika bikulondoola nedda si byakika butansasula bo benyini beewanika ku bintu bye batamanyi naye kikaddaki nkati neekozesa siina tabu baliyagala baliddamu ne bampita kuba sigenda kusaba mulimu wa muntu yenna twogere ku nsonga etandise okukwata akati omukulu Brian White bw'ategeka press conference bw'azijjayo bw'akola live nga ali mu katebe wokka ng'ali apo bw'avaayo ekituufu kiri ki ng'ali mu katebe wokka nange baana mmwe abeera mu katebe wokka yeekwata selfie bw'ati ng'ali mu katebe wokka emabega tayagala kulaga mukomera nga bamusiba kikopuleeti basa omusiba basibako kojja wange nga bamukkiriza essimu nga na buli wiiki tumusasula emitwalo 3 eja accommodation eruziraawo nedda Maction Bay nga tusasula buli wiiki emitwalo 3 kati simanyi oba bagyongeza nga n'amawulire agula amawulire n'agafuna tumutwalira enkoko nga kwegamba ye alya bulungi kati kisoboka ku mugagga asinga kitegeeza waliyo ne ruumu ezisingawo kubanga za bbeeyi naye abantu abatugamba nti nno omusajja akomawo nga tatuuka ne Brian White twakitatuula ani yamutu mutusanyusa mbadde manyi yeetuma akyatwesibako omusajja okujja n'abawa kasente kitegeeza twazimusaba zampaka ye n'amala ate n'akola gundi video bantu mmwe obutasiima biki ani yamuyita ani yamutuma mulimu kigwaliko ogwo gwe twamutuma omusajja yajja n'akwatirira ku ggwanga eno naawe abantu emirimu anti awo gavumenti yayina omusiima ate era yayina omusiima siffe ffe tetwamanya gye yava naffe twalaba muntu yajja n'agwanga nga kibwatukira bwe pu neyeeyiwaawo n'atandika otukako omusimbi gwe atuule bambi yeetereza ali akamereke wabaguza akakoko akalye yekutire kubeera bw'anaaba afudde tuyinza omujjukira ng'afudde netugamba kale bambi yatuwanga ku musimbi gwe omanyi ffe tujjukira nnyo abantu ng'omuntu afudde aleme twesibako nnyo olaba nga abantu bakuzize baleke batugamba nti talinayo bakika bayinza kuyamba ekika kyabwe kyonna kiri bulungi weitare talinayo bayitare bali ku street Abannayuganda bo baganye ate tebasiima tebajja musiima ajja kufiira puresa ya bwereere yasooka kusula mu katenti naina
katenti kamaje kali awo nenga jayo sente nenga lwaki omuntu weteeka ku bunkenke bwe lwaki baweesiba ku bantu nze bannange neewuunya omuntu wojja ne ssente zo mukama zaakuwadde notandika okwesiba ku bantu oba kaka ssente oba kaka bakwagale baleke akwagala ajja kujja naye abantu toyinza kubeekakako bwotyo waliwo ebigambo ebyali bitambulawo nga bigamba oba oliawo ssente abeka ali azijja munda eyo munda yewa nga temukoowa amasasi ndira waggulu awo ku kasozi awo emengo awo ndi sente we yali azijjera bwe bamugwamu ng'azoonoona ne bazimuggyako yakola bubi emirimu alabika emirimu yagikola bubi kati asavinga punishment yamanyi simanyi nawe yajjira yavaawa nze simanyi nze nalaba kibwatukira kya muntu nempulya ng'agamba ava Itale bazadde bali Itale kiregeeza bamwadoptinga n'akulira Itale naye omwana omwadoptinge n'akulira Itale alimba atwesibyeko nnyo ffe ate Abannayuganda naye akola ki e Dubai omuntu yakulira Itale abeera Dubai kati alabika ali ku vacation yali ku nsimbi ye zaayina tebasobola kubanga bazimujjako yenna n'akalalumu kati jjukira alinayo n'ebibeeri ebyataata owe Itale naye omusajja ayagala tuwa kati za Itale kati ayagala kola ki kutuwa ku ze Itale zino eza Uganda zaweddewo naye maama eza Itale azitukase nnyo press conference ezo zakasazibwamu emirundi emeka guno si gwa kusatu guno gwakuna maama ngasaza mu press conference ani agimutuma yo tetumanyi birthday gyagenda okukola yaani egenda okuba ekkololo naye gavumenti ya poliisi yavaayo neeyisa negamba nekola statement nti omukulu tebagenda mukkiriza kubanga kuba nange mbadde mmanyi awo balina okukolerawo ebintu nga bya mugaso ne birthday nazo kati bazitwala ekkololo ne Brian White mugagga si mugagga gwa maggwa ngamba ate nze ante engeri munange gye nazaalibwa nenze mmanyi ekiri mu nsawo ye totandika kumbuza bibuzo bya kisiro nze ombuuza nti mugagga oba si mugagga nkugambe ki nze manyi ayinza okugamba nti nno mugagga nga si mugagga nyinza okugamba nti si mugagga nga alina omusimbi gwe gwayagala ogwo gwatukako ttuwa nze Brian sikulinaako buzibu sente bwe ziba nga zikudibiridde omanyi omuntu waliwo wagaggawaana ezimudibirira talina gwaziwa nze ndi wano munnange nakuziba single mother zimpe nzeeriire sizirinaako buzibu siri kuyisaamu maaso siri kwegaana nga Abannayuganda bwe bakweganye ne bonoleeta birthday n'ogitukaka nze nja kujja keeki wenaadiba nagisibira abaana nabadde ndi awo nendaba Bad Black ng'agamba nti wamma jjajja wonna gy'oli abantu bagamba nti weekwese biki kwatayo ka video nga weetoolooza wooli weebatuwa amazima Bad Black olwo ayagala oli atuwa amazima amanyi gy'ali video zakwata essimu tebagikaka kwetooloola nnyumba kiki yamanyi kyayitamu era Bad Black yayinza otuyamba kuba kyaliwa jjajja n'atubuulira ekituufu aliwa ali mu prisons basiba nga ne birthday buli wakola ku press conference alina okuba amanyi waliyo omuntu wogamba wadde ndi eno naye njagala mugende mukangemu mutegeke press conference abantu bamanye nti nkyaliyo ne bagitegeka ne bagisazaamu at least era awo ne bakujjukira naye nga gwe kyoliko okimanyi kyokya seketa kyaliko kyokya weyagendera basooka ne batugamba yenna n'adalimba omugagga tatya kukwata bintu bye temulaba mugende wahamu ennyumba tagibawa ne mugikwata nga mwagala temutambula mwawo nga bwanyumya namwe nga mutambulamu lwaki omukulu ono tabakkiriza tatambula nga bw'ayomba mu nnyumba ye kuba obusungu bw'okuyombera awamu tebugenda naddala ku mugagga kinyuma nnyo n'atambula nga bw'ayomba ng'ebiseera nga awo nga kola kalive ke oba nga yeekwata vidiyo ng'ebi esente ziba wano emyenge gy'ebbeeyi wabaawo zibbando wano ezimuliraanye zamwegaana oba omanyi sente mugeneka zamwegaana akola bu vidiyo ng'alya naka apo ate mabega tolaba naye bannange apo erega nti oli mwavu bw'olya apo oba oyavuwadde luli yalyanga ki luli yabeeranga ku whisky ng'alinawo ebicupa eby'ebbeeyi bibeerawo zirebo ez'amaanyi nga zibeerawo kati bamuwaddeka apo naye leero twamulabe alina ka apo biri yabadde ejja ku apo oba eri teriyo lusinzi oba tewali lusinzi kateri nga tebabakkiriza kutamiira naye omugagga okoma ku apo omugagga ng'alina sente ezitokomuka
nabanga taswadde okufuna ka whisky awo n'akateekaawo nayinza okuba sike yayagadde essaawa ezo nze just njagala ga Brian White leka kutwesibako nnyo ffe watusanga eno ngambala ng'ensi etukubye totwesibaako nnyo Abannayuganda ewulira nga tukuzize oba otwesibyeko owulira tetumatira Abannayuganda tetusiima tuveeko sente zobeera nazo va ku bantu atwesibyeko nnyo ate biganye Abannayuganda bano balaba bajja kukuwaana nnyo ng'ozzeemu n'ojja n'olaga actions si byakukwata video komawo gy'omanse tukuwaana oggwemu tukute mwe muliwo kuwaana alinamu omwana Adamu bw'atyo bw'ali tukuwaana wooli woggwawo ne tukuta kujjako ng'olina kyotulekedde ng'oleseregase ate era tusirika ntukulina ng'ofudde buli omu n'atandika RIP mwana gwe wayimba akayimba kano mwana gwe wamansa ssente mwana gwe wakola kino naye wano ng'oweddeko n'eki kyoyinza okuddawo n'ojjukira ku Brian White yamansa omusimbi wagufunako saalya ssente zera ne bw'aba azikolimidde sirimu mbaakolimira nze ze ssente z'okumansamansa ezo tezintwala sibuukira ssente yakumansa okujjako ng'ompise n'oŋŋamba kwata nkuweeyo 10 ŋŋamba obukadde sigamba mitwalo 10 mitwalo 10 ne bw'ogimpa sikwebaza mbadde ngiinamu ne mama nga agiina asobola ogimpa kati ogimpa nkwebaza ow'obukadde 10 wanaasindika ate ye mugambe ki kyekifuula Brian White okuba nti mugagga simanyi nze obugagga bwe mmanyi bulala naye mugagga kuba mulamu obulamu bwe bugagga ate atali mulamu mugagga ki waliyo n'abalina obulamu naye nga baavu kwe nga tebalinamu wadde ebisa ati yensobi yammwe naye Brian White kibuuzibwa kyekimufuula gamba nti nno obugagga obulamu bwe bugagga bw'oba oli mulamu oba mugagga kuba oba okyayina essuubi gamba nti kiki kyolowooza nti Brian White kyakoze mu byenfuna bye basobola okugamba nti ono bamubala mu basajja kati ab'ettabbu mwabafunyemu ku musimbi sinkiraba tewaliwo kintu kifudde Brian White okuba nti naye anti lwakuba wana Abannayuganda ekizibu bwe tutaminga abagagga kirala nnyo nti aze n'amansa emiliyoni ze-10 awo oba emiliyoni 2 afuuka mugagga wano bagamba omugagga gundi abadde wano n'amansa naye abo abasajja bakwata bubbando buno bwe2 n'abumansamansa n'akwata mutwalo n'amansamansa kati Brian White yajja ne aimu ye n'amansa omusimbi gwe ne mumuteeka mu bagagga kyokka bwe yayavuwala kati mumubala mu baavu ne mutandikawo omusajja n'alwalamuuko awo naye bituufu yalwala kubanga obulwadde obwo nabukolako save obulwadde bwa Brian White ka Brian White olaba ebintu tebitegere avudde mu ddwaliro ate bamutadde ku kitandeeka ate ku kitandeeka olumu olaba eccupa ngeringa etali mu kanula atunye eccupa etali mu kanula n'ogamba omulwadde eccupa nga tetuuse mu kanula sirindayo okisigeni naye nga sirindayo okisigeni ate ng'omulwadde ayogera nnyo ng'alinga ataliwo okisigeni abamulambula bangi nnyo kamera azaagala nnyo neŋŋamba omulwadde ono ow'okisigeni gwe batatyanako yadde nti anaafuna obulwadde kuba omulwadde w'okisigeni nga bawakwegendereza nnyo we tugenda we bamutuula ku mitwe we boogererako emboozi ebeera okwo olumu nga naye yeekakaba n'ayogera omugambo mungi n'addayo mu kkoma Brian White ekituufu katemba mungi mu Uganda era zesaava Uganda oba comedian ani gundi Brian White mbadde sinnamulabayo naye bw'oba omutaddeyo amiina ekyo kasita sinza omuntu bw'oyogedde wonna wabako bajja kuba bagaba wano omusimbi gw'abannamawulire olowooza onoofuna kuki Brian White ng'agaba naye toziryangako bwe busungu olinganzi busungu naye jasi ensi etegeere twagala kumanya Brian White okusinziira ku byakoze Brian White alina byabugagga ki wano bye babala nti oba ayinawo toyina naawe kyolaba omusimbi gwe gona yaguwa Bannayuganda bambi bonna n'aguwa ba King Michael King Michael bawaana omwana oyo Kasuku era Kasuku bw'omubuuza nti Brian White kikyaliko ayinza okuba talina ansa ntuufu bazibira ebyama bya mikwano gyabwe yenna ayina omukwano ayinza okuba talina ansa ntuufu naye alabika kati yenabadde mmanyi agenda kudda ng'ayiza abantu naye era asigadde atwesibako akomeo we shall disappoint you again come back please this time round you'll come back nga you can't come back wanki mama oludda kajja kudda nga takyayiza kudda kadde mu luzungu ayinza okuba kati gyali akategeera you will come back when you can't come back nange doza lero oluzungu kyentegezaako ga nti agenda kudda kuno tumulye addeeyo pressure zimukube kata wali kuba yatwesibyeko ffe tumwesibangako yalaeko mesajja ya Munnayuganda agamba nti bambi Brian White nsaba okomewo wali onyamba luli embeera eganye
ndaba n'abatekayo bwali bumulya sente ze anti lwakuba ebigambo tubikomya mu kkubo ne bisikatira naye obwo obuwala buyinza okuba bwebumisi nga naye n'obuwala nabo bwamukola abannayuganda nga bakwefuulidde bwagenda ne bukulopa n'okukulopa nti you rape them era nodda neweswa ku bannayuganda bafaanana bwe batyo ekifo baako kikyamu era twali awo ne bagamba nti bamunoonya emisango mingi zera mbadde manya alina mu prison egyo emisango kuba gyamusinga Jamusinga. Bagisana jimusinga. Nze kukunze nze nasala omusango gwe. Ne gumusinga. Wagisaranga. Namulaba nga amaaso ge galaga nti yegatte emirundi egisukka mu 10. Ku buli mwana. Nze manyi tunulira amaaso ne manyo ne yegasse. Okumala ebbanga. Nkati gwe oludde okwegatta. Ne wagenda okutu wajja akapema bote ogenda okulaba. Mulaba negata gye yegasse. Esinga emyaka gyalina. Yegattira ddala. Era ogwo gwawali obwana bumulumiriza n'omulumiriza n'osikanga okyesiba ku bannayuganda ekituufu va ku bantu n'eki kyanoonye ya ssente zo alabika muna erinnya lino bw'olifunako bwe ligenda wawulira ekizibu kati alabika bambi alina obbakakasa kyokka ate ekinnuma okaka bantu ssente atukaka ssente abannayuganda n'okutwetuggako bwe tuba tuganye ssente zo kitotuleka naye ate najja ku vidiyo n'akolima nga lwaki atukolimira twamuyita mbade manyi yajja nga yeyagalidde tugabira omusimbi yajja nga teri amuyise kati abeereyo era naye ebizibu ebimuluma ebyo abagagga banne bo balina kye beekoleddewo Embuga yalimu mu gurupu yaabwe naye bwe banga obala abantu abalinamu ku ssente balina kye beekoleddewo ko mu ggwanga Uganda Embuga tosamu busamaaso mpozi Embuga akoze biki azimbye ekizimbe wali eri alina TV Konge alina TV yawasa embaga ne tugiraba nga yaddala ali mu kuzimba ddwaliro erigenda okuyamba abannayuganda n'ebintu ebirala bingi yes azaakwatakwata ku bantu ab'enjawulo yagira Irene bamuyitaani Evelyn Lagu yamuwayo kasente okuva nakati yazzeemu muddeemu mugambe era bagenda kumwongerayo so Embuga zaakolera abannayuganda ebintu ebyenjawulo tulina omulwadde Evelyn Lagu kakati omukulu ono akomawo wa birthday tubali tusabaga omusimbi gonna kubona omwana yetaaga dialysis okugutusibako ffe abannayuganda batalina nnyo bizibu agutuwere Eva tuli mwebaza obulamu bwaffe bwonna era Brian White tulimukolamu monument nga tuyambidde Eva kuba Eva yetaaga ssente nyingi nga batugambye nti naye gyali yeetaaga obuyambi ayiye atatusibako birthday aba yeetaaga obuyambi birthday nga agitusibyeko yes naye ajatwala nekkololo ng'omanye birthday abantu bameka bagenda okujjayo ogenda baliisa otya yo yaddi ebeerayo ddi yazaalibwa ne bagamba nti leero Monday enkya tulina press conference ne bagenda okuwa amasimu nga birthday g'obuntu nze yange ya 14 May gwebeerayo eya Brian White ebeerayo buli ddi simanyi date yayitako in fact katati waki belated overcoming birthday erabika yayitako netuka ku birthday tujimusonye byonna byabadaga otukoya ku birthday senda zikwata ziwemu Eva tuli mujjukira yenga yamumanyi amumanyisha abaana ba Eva bamuyimbiranga amuwe sente muyimbi wa ggwanga yasala wayamba bannayuganda ate n'abayimbi abamukoleranga ba Big Eye ba King Michael bavaayo nga bakaaba anti omuntu takkuta ne bw'omuwootya tayinza kukkuta kati ye muleka atukake agenda sigala yafiirwa nano muwaga abuuyi atuula ali omusimbi gwe mu bitiibwa ogusigaddeyo bali guteeka mu charity oba atya okudda kubanga abaana azaala ayinayo ku baana sirina n'omu gwe nalinda byeyo gwena gwalabako siyina nti kyembadde mbuuza nti nandigambye ebyobugagga byabirekera abaana baleme bitukaka naye abaana nga sirabangako talinayo bambuto tewali omwana yina ali avuddeyo naga nti yankozesa nampa olubuto kuba n'abavaayo nga bakomplaininga bavaayo ne bakomplaininga nti yali abakabassa naye teyaba wambuto kiki oba oli awo enkwaso ntonotono naye yandivuddeyo omugagga yenna ayinamu ku ssente ndowooza olaba Embuga ayina omwana we hanna olina engeri gyewesiba ku Embuga olina okuba walya abasajja babanga ayinamu omuntu ayinamu kasente nga alina kyakoledde ku ggwanga oba community ye yeetaaga okusiimibwa Brian White ki kyakoledde community atuyamba ayambe Eva yeetaaga sente za dialysis bagamba sente sizijjukira bulungi naye nga kyemmanyi nze bamukyusakyusa amuweyo obukadde nga 10 sente alina nnyingi wotwalya birthday kololo
asoka tuyamba mweyo 10 addemu amweyo 10 omwezi oguddako nga bwanaye bwe yeerabirira nga bwalaba bwe yeetereza fe Eva wali amba atambula bulungi embeera eba nnungi omusajja atakyasodde okusinga zonoona nga waliyo Eva agenda omusiima lwaki azikakafa abatamusiime nga lwaki temumusiima nga ati tugenda musiima kisinga twali bakumusiima twali twanimusiimye edda naye olabera ebbanga lyonna twesibyeko ne tugaana omumusiima ekitufakkirize waliwo ekintu kyokaka ne kigaana gundi Bad Black yavuddeyo n'agamba nti atulage ate ekyokubiri omukulu yavuddeyo n'akuba abantu abamwogerera ani Brian White n'agamba munjogerera mulowooza siinaamu ssente ani gwakakasa oba alina oba talina mwaba na Uganda lwaki atukakasa mwaba alya ku ssente ze anti lwaki atukakasa anti mumugamba mwavu kati ayagala tugamba ki ndi mugagga kale mugagga tewali buzibu mugagga tewali buzibu tukokayana n'abantu abeere nazo zize naye Brian White lwaki tasigalayo ddala gyali ewuwayo muzali Dubaya abeereyo Dubai nooza bwaba yagakomawo Uganda nsi yakomewo toliyo n'abeetaaga obuyambi emisango tegimukke mu vi kuba yagenda okubomba nga bamunoonya ekigendererwa kyo ki owuli yagala bamusibe naye bannamawulire nga mwali amusimbi gwa mwana oyo saaliko saazirya Brian White saazirya tamanyi nakummanya ng'alina ttiimu y'amawulire etuulaawo bakasuku bajenkenizi wamma Brian leka kakasa nnyo nsi nti oba olina oba tolina byonna tebitukwatako kiri gy'oli oba olina oba tolina sente ne bali babazikusuuliddeyo mu ntaana era abaana bajja kudda baziziikula obusimbi bo babuggyeyo naye ebisigadde olina okukololera akalamboko yonna gy'oli gye tutamanyi oba oli mu prison oba oli mu hospital oba oli mu house oba oli mu ddeeka oba oli mu ki kolerera akalamboko ffe tuveeko totukakasa nnyo ekifo ky'okukolera akalamboko ayagala kukolera Abannayuganda ate Abannayuganda lwaki abeesibako abatamwagala yagambye Abannayuganda temusiima kyokka nno nze mugambye abasiima waliyo abasiima abantu bali mu malwaliro bafa bambi tebalina ssente agenda ayamba abo bo bajja musiima kuba aba bamanyi kye bayitamu naye sente ajja n'ayimirira n'azikasuka n'omuze gw'okasuka ssente mugulekera awo bannange sente ekolima mukasukakasuka nnyo ssente sente naye si kirungi mujja kwavuwala ate mutandika otukolimira nti tetusiima abagagga abamu kati balina mu nkomyo komera betwali tulowooza nti no oba oliawo bo bakyawangaddemuko ku ggwanga Uganda nga si papa Pazi papa akyali mukomera naye bannaye njagala omwana Serena Bata mulaba buli luutu yakomera Serena Bata ng'agenda bambi n'abeererawo omwami banna abakazi abalina laavu nga Serena Bata tebakyalabika omwana alina akajanja ka laavu sikalaba nze bannaye saaga nnyo bantu bankwe enkwe oba otegeeza kiraba ani abalina Serena Bata alinamu ku nkwe ate zitya ezo ziyita nkwe mukana gwe alina enkwe aye nali sizikumanyiimu omusajja gwe wavayo ng'okaaba ng'olojja sitaani kye yakkola bamuleeta mu kkooti ne mukazi we nno ne mukyala we bamuleeta kati nga gwe yavaayo x ng'otudde mbola okuba ojjukira gye yakujja kati kyembuuza bw'agenda yaba agenze kunakuwala oba kuseka ng'alaba bamuzzaayo amanyi n'okkaaba amaaso nno ne gamyuka bukuusa kyova nsaagala muntu ku nsi mukuusa abantu abakuusa bantama Serena Bata kyogamba kibi nnyo okujjukira omuntu gye yakujja n'ogenda yazaalayo Serena saagala bantu bakuusa banna mbu bw'agenda yavaayo alumwa nnyo n'ayogera bambi n'asasya ne mujja we bonna n'abasaasira naye amawuli kamera zino Serena Bata essaawa zino okimanyi nti singa teyali omugagga si papa oliawo ne Abitex yandibadde tamulaba kati agendayo kumusiima kati akozeewo ki ku by'okumugjayo anti agenda n'atuukayo n'abeerayo n'alaba ekigenda mu maaso n'awuliriza omusango kaakati bw'aba agendayo mumulaba agenda naki agendayo ko n'obuveera buno obuzungu oliawo amanyi n'ogendayo ko waliwo obuveera obuzungu n'obuganda yali yatwala buzungu agenda na buzungu n'amwongera emmere nga abeerayo yakatwala balooya bameka okulaba nti bbaawo avaayo gwayagala ennyo ate nga naye talina balooya nze saagala nkwe
Yes, yakukulumi. Yagamba nti buli muntu yenna alidde ku ssente ya sipapa. Kati essaawa zino bamuddukako era n'akukulumira abayimbi nammwe. Kasita ye yagenze. Ate ye yasinga omufunamu. Yamufunangamu 2. Ssente n'essanyu. Essanyu lye liriwa. Ye kasita yagenda amufunye yamufunamu bingi. Kati ffene bw'atuleka. Essanyu essente etegerekekwa kuba n'omuntu asobola kitegeera. Essanyu oba otegeeza ki? Yamufunangamu essanyu n'essente wato kitegedde gwe amanya balabi bategedde. Yali mukazi we. Bagamba nti teyali mukazi we baali bakola. Yali mukazi we. Kati yali agendayo ngani? Kulaba ku promoter. Omuntu eyamujja n'amugirako n'amuleeta n'alaba ekitone kye. Yali mukazi we gundi Brown Sugar naye agenda. Brown Sugar abeerayo naye. Bambi. Bonna babeerayo. Beebale. Kye bakola kirungi okuba nti bagendayo okulaba omuntu waabwe yabajjayo. Naye simanyi we batunda ku mujja waabwe oli gwe babasiba naye, gwe basiba na bba waabwe. Era bagenda ne batulira batya bambi ne bamulengera. Kati we bayimira tebasobola kuwa obujulizi bagamba naye tusaba omwami waffe bamute naddala okuba nti mujja waffe ebintu bino bandi bimugjeemu. Oyagala batuukaawo. Balina n'okuwa obujulizi kuba kati balumwa. Obujulizi obwaki? Bamanya abakazi babbi beetega kati ndowooza baga kati mubeerere wanaavaayo. Anaddamu n'atuposinga. Ebintu byeyogera bino. Nze kubuli omukazi. Omukazi gwe wanyiiza bw'otyo n'avaayo n'atukabirira mu kamera. N'alaba nga bakusibye. Mpozi era nga baavaayo nga emitima tegi. Naye omukazi avudde awantu nga ddala akooye. Omukazi wakoowa aba akooye. Naye wabanga abatazaala nayo balumwa n'okusinga abazaalayo. Anti alina be yabakolerako n'aba oba oli abo balina n'okuba bayinza okuba bajjukira abajjukizi. Bamufunamu aki twabamanya. Jaba promoting ennyimba tetwazimanya. Ka bagendeyo kumusiima lwekyo. Omuntu kyekyo kyobadde ogamba nti ogamba naye bonna baali bakyala be. Baali bakyala be 2. Si kyekyo? Brown Sugar ali mukazi wa sipapa. Nga ne Serena Bata mukazi wa sipapa. Kati abajja n'abajja bagenda okulwanirira omwami ne mujja waabwe. Naye nze mbadde manyi nti baali bakola music just. Kabwino ng'olina k'amaanyi. Baali bakazi be. Mulema ate kweyisaayisangako ng'ebintu ebimu byogera. Baali bakazi be. Kati bagendayo okulumirirwa bba waabwe ne kale promoter. Naye maama mulimba mwakabanya amaziga nga muvudde nga mulinga abagamba nti yali abattabusi. Kati simanyi na kibatwala nsanga abantu bankwe. Gwe tewalabako nti Serena Bata yalina ku sente zonna ziyabateeka mu tabasobola mufunya ku looya. Sente zaggwawo. Yabateekamu omusimbi mungi. Kati oyagala ateze basasanya bagende gye bajja. Ng'abasiimu anti bagenda ne mu kkooti. Oyinza n'okwesanga batwala bunyeebwa mu bintu bye batwala. Batwalayo ebyokulya ne bamulabako omusajja. Byakulya ki? Nagambe bagenda n'akaveera akazungu. Mubaamu ki mu kaveera akazungu? Buli kimu eky'ekizungu kibeeramu. Era omusajja bamuleeta mu kkooti abaanyirira bitya. Wamasi papa ekkomera siryagaliza muntu yenna era nkusabira. Bw'obanga ddala bye bakusibira si byebyo Mukama akusaasira oveeyo naye abantu mukomye enkwe. Omuntu g'ogamba nti ayina enkwe ne gye yalaga baamugobye. Takkaanya. Serena Bata nakiraba nti bajja kweta mangu. Naye nalaba baluddeyo nga bwe ŋŋamba yinga wakatema. Abitex nzerana mubanje oteyansasula. Omubanja aki? Mubanje sente zange yazimanya Abitex. Teyansasula. Kati badde nebuuza. Olaba nze teyansasula. Serena n'asasulwa. Ate nga mukazi wattu nnaku ye yamujje wa sipapa. Ndaba bwagwa ate ku Abitex. N'Abitex Abitex. Yamukolera obuyimbayimba awo ne bukwatayo. Si buyimbayimba nnyimba. Ne bukwatayo. Ne zikola. Era ne collab ne zikola kati bo banjacha kati Serena kikyaliko yali ayina show nga bagenda tuwa mu show. Serena show bagiyimiriza era omukulu n'amugamba yaga million 10. Ani Abitex yayimiriza show n'amugamba ne balu naleta ne baloya n'agamba yagala million 10 we kwi nga teyali stand. Era n'agamba Serena Bata kyavata kyafulumya nyimba. Yes kati ayina promoter mulala ayinza mutwala. Lwaki? Tetumanyi. Oyo mwana ng'ayimba bulungi ajje mu promoting. Nga nawe onoonya za kulya. Promoting omuyimbi. Ngozo ondaba ndi mu mbeera mbi yeetaaga kuyambibwa. Walondabyeko nga nnimiridde mawulire nga ngamba nti bana ekino kigaanye nsaba munnyambe. Government please help me where are you? Si government mmanna gye neetaaga nga ndaba baganye kikola nga ate mmanyirawo nti kiina we kiyambira fraternity mwendi. Bwe bagaana nvaayo ne mbawa.
Ate wali ondabeko nga negayirira. Omukulu Abitex yagamba takyagala kulaba Senabata ng'ayimba abantu bonna olimba lwonna lwe bakola. Lwaki? Nebenzo kyo ba promoter we batamira kyovola babaana abo. Music muzibu. Hey. Music muzibu era oyo mwana Serena kati era abere nnyo alambule nnyo omusibe. Akibale nti omusibe waviirayo bwati. Bagenda kuddingana. Yalina mu promotinga. Olinga agamba nti kati beetega. Era kwetega bakazi bagezi. Balina okwetega. Naye addemu addemu tumulabeera beeko omwana alina eddoboozi ddungi oyo. Alina eddoboozi ddungi naddala ng'afulumizza oluyimba luba lulungi. Nyimba ze zinyuma. Omukyala gwe bayita Kapa kati omumanyi? Mumanya nyimbira ebintu ebinyumira. Namulabye. Namulabye ali real. Kiki osinga okwagala ku Kapa? Ali real. Ali real. Ayogera amazima. Ate abantu bagawulira amazima. Naye abantu beebuuza nti gy'alaze wanaakola. We binaagana ng'avaayo eri gye bamuzaala. Naye abantu abasajja be yagenzeemu ababiri abo Alafat ne Kama Ivan. Endongo bagitegeera kuba baleese ku bayimbi ab'amaanyi. Naye bamukwate bulungi. Naye omwana akunama nnyo. Yasinza abalala bonna baze bakunama. Mukama ajja mutereeza mpola. Ngani gwomanyi abadde akunama? Leka tomanyiira tondeetako wano ntalo zo. Wama Kapa nzo nyimbira ebiriyo. Aya nyimbira. Ngojeko kyokuyimbira n'okubalira ekyo kyakyo singa omala. Ni Kapa kuyimba. Kyokka. Kuyimba n'okuba nti ayogera mayindi ye. Nga tuvuddewo awo katono. Twogere ku bivvulu ennaku zino. Gw'omu ku balina. Serena 18. Ne ennaku zino ng'ebintu bisala. Twalabye Martha Mukisa. No Martha simanyi lwaki abantu mulowooza nti Martha ekivulu kya musaze. Nze tuminga Martha yakuba nti ekivulu kye kyasoose. Bwe kibanga ekivulu ekyasoose yakoze. Ate Martha toggwamu maanyi. N'oluddako era tegeka. N'abaakusooka bwe batyo bwe baali. Ekivulu tekijja kukolera kyagaanyi. Kapa ayinza okuba yali akimukolera. Yali takimugamba mu mbeera mbi. Waliyo omuntu ajja n'akuwa amagezi lwakuba nti enjogera gy'akyogeddemu nga yembi. Naye nga ayinza okuba yali amutiiriddeko nga munne nti mwana ogenda kikola kino naye nze nga ndaba tonnatuuka. Lwakuba nti yali yamugamba atuuke ddi. Nti ku myaka emeka we yali ku nnyimba mmeka kwatuukidde. Nga lwo n'abakubye hiiti emu ne bakola ebivulu ne bakola. Okitegedde? Kati nze tumi Martha Mukisa yankolera yakola. Yakola era namwagala nnyo okuba nti yajja buli kimu nga bwe yali akitegese n'akikola nga bwe yali akitegese. Yo production yali nnungi, organization yali nnungi, naye abantu baali bakoma wano mu maaso wano. Nze abantu be nalaba tebaali tebakoma mu maaso. Waliyo? Naliyo. Nze abantu be nalaba baali tebakoma mu maaso. Waliyo mu kivulu? Naliyo. Abantu b'olaba baali bakoma? Baali bangi. Ku Martha. Baali bangi ku show yesooka ku Martha. Ate abantu bagamba tebajja goga baali bangi. Abantu baali bangi for the first show. Temumalaamu bantu maanyi. Kati bwe muti omwagala omukuba enkya bambi yandibadde ategeka ne show endala agambe nti dde abantu bayinza obutajja Martha next time even era kyoba okola. Naye bagamba nti oba oli awo kale yali apima amaanyi ge. Omanyi omuntu opima amaanyi go n'omanya nyimiridde ntya. Nesige musite nga yali nene nnyo. Ku Martha? Yes. Martha amanyi abantu abasinga okumwagala ndabanga ba students. Ate already yali akipimye nga bali mu holiday. Okitegedde? Ate bambi kye nayagala nnyo Martha yayimba ate n'abayimbi baamuwerekera. Ate baayimba. Kati baamuwa support eyo ne bamuzzaamu amaanyi yakikuba. Kunze yakinkubira. Abayimbi abamu next time agenda kukola n'okusinga awo. Abamu abayimbi be twayogera nabo nga Eddie Awezi Zabafana bagamba nti oba oli awo timing yabadde mbi n'akasente kabadde kangi mitwalo 2 ku Freedom City. Si timing tekuliko nti na sente nnyingi. Mungu yoyo for the first time Mungu bebe abantu bebe yamuwadde. Tabiriko bya timing bwe muti abantu we bafaana ne bagamba kale singa yalwadde oba Mungu wati we yabadde yakigeze nti wakufa bwati olunaku lwabadde teruyitako. Abantu balize kyova abaza abantu bangamba zinange babiŋŋamba ebyo. Munange show emitwalo 10 nga tonnatuuka ne mbabuuza mwabadde mwantegeka ntuuke ddi. Mitwalo 5 ku 10 munange 5 ku 10 nga kingi nnyo 5 ku 10 nga kingi nnyo siri tonnatuuka kuba ku level yange ya 15. Oba oli awo ebimu ebyabalekera omalamu abantu amaanyi. Ebyatya yekivulu kyokka kyabakasookawo okuva abantu we baafa. Okakasa. Mbuli ayo ekivulu kyali kibaddewo. Kati ne bwe kibanga kye kyabaddewo beba abantu ba Martha.
for the first time bambe bachajjukira biri beba abantu be mukama be yamuwadde taggwa maanyi ne next time agenda kusinga waawo ya kuche yakoze ogwasoose ogwokubiri agenda kikuba ate n'okusinga awo kati ye taggwamu maanyi addeyo mu studio atuwe waaka naye ate Kasanga gye yagenze mu bbaala gye yategese mu bbaala mulungi gye yategese yafunyefunyeyo ku bantu yafunye naye lwaki mumalamu abantu ba artist amaanyi yafunyefunyeyo ge mazima era naye teyajjudde naye nga yafunyefunyeyo kati ekirungi omanyi omuntu yenna omuntu kati ate nze Martha wenna mwagalidde omuntu ayimuka n'agamba ngenda kukola ekivulu ekisooka ekyo kyokka ekigambo nakkiriza nti ngenda kukikola aba yekkiririzaamu kati Martha mukyala yekkiririzaamu era mukyala w'amaanyi twatunula ku VIP wetu mu Freedom City nga waliyo King Michael waliyo Spice Dana ne Dia Jasmine mpozi n'abafumba waggulu mu VIP yonna waliwo n'abawala bano abatambuza popcorn awatali buzibu kati yategedde next time era ajja kusinza awaawo organization ejja kusingako naawe lwaki abayimbi babanga akimanyi nti oba oli awo nyinza otasobola kintu kino naye kenkikole bukozi kye bayita okwekkiririzaamu lwaki teyatandikira eno wansi nga wa yali alina tegekawa afadhali kale najja mu kasiki najja mu katiwooko najja ku H2O mabala wegati abantu kuba kati abamu bo bemanya amaanyi abadayimbira babbala bokka ng'olabira ddala nga abawagizi be bamwenge si bamwenge lwaki omusindika mu mabbala wokka kati ate alina bafaani nga ffe Kasanga gye yagitadde anti ffe abaffe yatuwadde Freedom City nti wagendayo buli muntu bazze be bababe abazze be bafaani be iye kati agenda tuwa waaka abalala bajje nga beeyongerako lwaki omukaka abatali bafaani be Abanayuganda mukyeka mwabayina empisa embi temwagala kwagira bayimbi baffe n'Abanigeria we bajja wano nga mupakukapakuka nedda ekyo nange ngenda kyogerako ekituufu e Nigeria ekiri e Nigeria ate wano tekinnatuukawo mukwano e Nigeria kebeere movie nze nenkola movie oba nenkola kati nga bolaba bwe nakola show bonna ba dramatist kutandikirako bakatolo bwama Mariam Ndagire John Segawa bonna baba boogera ku kigambo eki show yange bonna baba boogera ku kigambo eki show ya Shamimu era bonna bakunga abantu ne babagamba banaffe natugende mu show yani ya Shamimu ekyo kye bayita Nigeria nti Davido bwafulumya oluyimba bayimbi banne bonna bonna bajja ate bonna ne bendosinga ekintu bonna ne bakola ne bamukola bu drop oshagedde ekitali wano nti wano Shamimu bwakola show nga bannakatemba bonna bagenda bafuuwa ku buti musala singa musala mukame musale bye biri wano e Uganda ate oba ne bannayuganda banno buli saaba ababuuza bannange yakoze yakati wano okwewagira kwaffe nga bannayuganda kutono oshegedde yefa ababeera ne business nga mikwano gye gikuliranye gyonna tewali yali akuwagidde naye nga balina abeebweru be bawagira so kino mugenda kikola mutya abayimbi naba bambi bakitandise abayimbi bakitandise it is a good move okuba nti munnabe bw'aba ayina ekivulu bajja ne bamubeererawo drops bazikola naye era beeyongeremu amaanyi kati feno mu art buli omu ali mu kagundike naye nze ngenda kufuba nnyo okulaba era show yange bw'oba ogitunulidde bweti ya November omulamwa guli Awakening Theatre tugezaako okuddamu okuzza theatre waggulu tetuyinaamu bad energy era yenna ayagala okuba ne bad energy ekitegeeza aba yazaalibwa naye tetulina kyamukolera bw'anajja n'akikuba mukama kino yakyendoosinze tulina okuddamu tubeere wamu nga ba artist kubanga nze bwenkola ekivvulu ne kinsala oba ne bategeka ekivvulu ku Labonita ne kisala tekinyiga nze nzekka naawe nkya abantu beeyongera okufuluma theatre naye bwe tubaleeta ne bakomawo bwe nkitegeka wanfuna n'omulala bw'anaakitegeka ajja kufuna n'omulala afune naye bino ebintu by'okuba nti munna ategese nga mwenna muli awo muga katugendeyo tusunge nga mwenna ba artist abazze muzze kusunga bangambye n'enkwe nnyingi nnyo ewammwe naweddeko nti Katolo Bwama yafunye kasente simanyi sinnakakasa nti oba yafunye sente naye bw'aba yazifunye nga bazimuwadde ngani yazimuwadde government abasooka ba event organizers ba promoters nabalaba kati bazzeeko abayimbi nabo bali muttu bakoze federation bangambye ne ba dramatist omukulu yagenze n'azijjayo be bawadde fere tubamanyi kuba ba dramatist
Fere tumanya abasinga nti twababa wadde sente. Ne baba wadde tubasaba bakole. Wadde milioni oba 3 oba 5. Bwe baba wadde tubasaba bakole. Ekyo kyenyi kye basabidde sente ezo. Nenga gwe zakutuusa. Nga kiina nze tezinantuukako. But wezibanga zatuuseeko mu baana abalala, the better. Ate we babanga kye bagenda okukolera kiina we kiyambira theatre. It is okay, well and good. Ekizibu kyakuba nti baziba wadde ne bagenda ne bazikolamu ebyabwe. Ate mu mwerwana nnyo n'okusinga abali mu music. La empalana eri mu theatre. Empalana eri mu theatre ye Uganda. Empalana eri mu theatre ye Uganda nti abantu beewanana mu bintu ebirimu n'ebitaliimu. Nze njagala nnyo omuntu agamba nti wano tulinawo omulimu ogw'okukola tugukole tuguguse kigwe. Nti wabanga waliwo omuzannyo nga Ebony zetegese ku Labonita, ffenna tulanga omuzannyo gwa Labonita. Bajjuze. Sente ne bwezibanga ffenna tugenda zifuna naye theatre eyo abantu bagyongera ogimanya. Wabanga waliwo omuzannyo oguli ku National Theatre, tetugikuba theatre kuba ye yaffe. Tujje tulanga omuzannyo tiguli kuki ku National Theatre, gujje gujjuze. Tuberenga kwegamba twewagira tusobole okwerwana kyova olaba Nigeria actor ajja omwana nakola akantu ku TikTok. Ba Nigeria banne bennyini be bakatambuza. Ne bakatambuza ne katambula ne bamufuula famous. Banne bennyini ba actor banne. Wano bw'okikola basooka kujajinga. Bangamba n'abalogo mangi nnyo mu theatre. Anti kati baloga bangu bakuloga ne kati nze wali wasoo ku ndoga. Nze kennyini ndi ddogo. Alondogo ndoga biki. Lero akimba mutuuka ku sabweri. Be bamanyi. Sente ze zibatuusa. Nze sinalira beddogo. Toliraba nga ggwe Shamimu telina kutuukako oba toliraba. Sinalabako sinalako ge baganti bamulozi. Kati mugenda kikola mutyo okuba nti. Tugenda kulaba tujja kwetereza. Tujja kwetereza mpola. N'abayimbi baze beetereza mpola. Mpaka we batuuse wano okujja Sindi mu ntebe nga tategedde. Bamubazizza ng'ayonsa abaana bazibu nnyo okuba nti no federation Sindi yabadde akulira association that is a woman yajja ne yeesimbawo ne basazaamu akalulu ako ne bakomawo kana akalulu kabadde ka speed bw'oba okalaba akasindi akabaddeko kamiliyoni ne Eddie Kenzo akasindi ojjukira nti kali ka regions nga buli muyimbi alina okulonda Okijjukidde wano balondedde wa balondedde wa babadde wali ku popopo balonze ddi aba regions balonze ddi bayita abantu ne bagamba buli muyimbi yenna mujje biri byatekenga olunaku lumu byali bya lunaku lumu ebya Sindi byategekebwa okumala omwezi nga mulamba nga tugenda mu kalulu era ne batandika okubala obululu n'obwa online ne babala nga tuwulira kano bakabaze ddi kano n'abamawulire babagobyeyo nze kano nabadde shocked nga mpulira president na vice we ne mpulira ba treasurer ne mpulira ba Sindi mwana wa mama sole naye kasita wafuna omwana olinga abadde agamba nti bano abasajja aba bakozeemu akakundi bakubye oyo omwana bamukubye Sindi naye nga Sindi togwamu maanyi Sindi ebintu bye Sindi ayina engeri gy'abadde akwatamu ebintu bye ng'ogiraba eri kiriya eno federation abayimbi banaagifunamu webanaba bakwataganya omanye buli kintu kyonna nga muli wamu musobola ng'ate batandise okulunengana olwa ssente ezamama nabbanja sente kikemo era ng'omuntu ayagala obatabula abayiwemu ssente naye kyabika ng'abayimbi bazze bonna okuba nti abasinga kati tubalabyeko n'abali babadde bakimye sente bwe banaamala ozifuna bagulyamu agenda kuddayo atule ku kitebe kye naye waliwo abagamba bo balina gundi gye balwanirira copyright naye abalala nga baliri pazo bo bagamba nti basooka ne baba ku ssente naffe mutu ku ssente liri pazo si eyo gye yazirikira baali bagenze eggulu alusa teziwonanga nti kati akyalina kati awakanya pulezidenti aliko akkiriza ne gavumenti eriko tewali na kimu kyakkiriza kuba gavumenti yakyuse biri bye yali aliko bye yalwaliramu alusa kati byakyuse gavumenti kikyoyogerako ati gavumenti yakyuse twavudde mu gavumenti ya Sindi kati tuli mu ya Kenzo agamba nti abayimbi abali mu federation ali mu gavumenti ki agamba abayimbi abali gavumenti gyalimu ya Sindi ya Kenzo ali mu ya Sindi kati bana Sindi mwamufunyeeko tumunoonya
naye apika akyali busy ne family. Bambi yanumye nnyo no by the way Cindy omujja mumanyi I just love her. Ali so real Cindy obadde omulaba nga tagenda kwekubira side. Cindy talinaako nti onanjagale nti obono kamuwane nnyo nanjagale ono kamuleke ono nsagala kunyiiza ono abadde akola ekituufu. Bandi badde bamuwayo ekifo. Obadde yagaba cha. Yandi badde abeera vice kale. Ba vice bano bonna abaliko Shiba, Juliana ye vice. Wali nnyo. Juliana asobola okutuyambako kuba Juliana asobola okuba nga talina side mu bayimbi. Ate Shiba abadde ayina embiranye ne Cindy. Era y'omundooza kuba agenzi ne banywamu kacaayi nga nakawere bamugjeeyo. Namuga azaalira mu ofiisi ofuluma ofiisi n'agenda azaalira mu ddwaliro yagenza ovaayo nga ng'ekifo bakiwambye dda bakuwamba kasita ofulumamu naye bambi kannumye mbadde nkaagala kabeere ka pulezidenti. Kati ate Eddie Kenzo kyogala atakolera abantu ani Kenzo atambula nnyo ekirala abaana bayinza n'okutya omutuukako engeri gy'ataliiwo gy'atatuula nnyo wano tambula nnyo nali eno naakola kolabozi naakola biki simanyi nti oba yazikendezezzaako nti kati agenda bbererawo bayimbi awulirize ebizibu byabwe obaoliawo aba agenda kusakira kubasakira sente tugenda buli omu bamuwaako chance n'alaga kati Kenzo katulabe kyatulaga mu ligimu ye kiki osinga okumanya ku Kenzo ali so lovely nkimumanyiiko ali so lovely ekirala bw'omutuukirira ng'olina ekintu kye weetaaga akuyamba. So kati olinga kati tayambe bayimbi nkugambye bw'omutuukirira ng'olina ky'oyagala akuyamba kati kyemmanyi era ajja kubayamba ne gundi bigayi byabadde akaaba ajja muyamba kati ye president ate anaaba connection kati agifunye bulambalamba era tusuubira kati big eye sawa yonna okubanga ali Gabon nakubye ekisaawe ali London big eye badde tukimanyi ali London abiko omusajja kati connection yazimu yatandise omulabye omwana kati agenda kuba ekisaawe kye Gabon oluzungu kaddenga lungi baba agenda kuba ayakuba Gabon agijjuze ayina luyimba lwe bayita husband material ati husband agenda gikube yajjuze ekisaawe nga Davido omwana yakabira connection neŋŋamba gwe wagimuwa andi bali bachalinga bombi nani ne Kenzo osobola okuba nga ovudde n'omuntu wala naye batwali yali yamugamba nti balina komawa bava walawa beesuubiza ki ndi ayitamu alidda n'akima munne bw'aba yamukima n'alemera kaguwa amusikata amukutule kati alabika yafunyemu ku connections kati ali London wavaayo badda watanatuwa luutu bwegenda tambula yaŋŋambyeko nti oluva bw'ati ayinza okudda wali ate ewa mu America awo alabe ku baana amina oluvaawo tetumusabira birungi byere UK wali addeyo UK ate kiki nga entambula esijagadde atambule nga bw'atambulako nga bwaddako eno Africa bw'atyo ate nno twagala naaveeyo ng'alinayo kolabo vaayo ng'olina kolabo singa odda nga tolina kolabo tujja tegeera butegeeze kyekituufu nawe olina ekikyamu toyinza tambula luutu n'ovaayo nga lonsa omwana Kenzo buli watambula luutu akomawo ng'alina kyatuleetedde naye aveeyo ng'alina kyatuleetedde era tukatulinda festival ya Big Eye engeri gyatamanyi luzungu anaakomunikating tamanyi luzungu baŋŋamba ng'ambye kipya bulijjo amanyi oluzungu baŋŋamba nti yatamanyi gwe wayimba husband material ekyo kigambo tamuli luzungu kigambo husband material naye musala ekigambo bana simanyi tamanyi luzungu owaayo abasajja baavaayo wali eri ne bakola lisiti ey'abayimbi abatamanyi luzungu Madratan Chiko nga naye mwali nga ne Big Eye mwali bannange David Lutalo tamanyi luzungu ne mumutwale eri mumuyimba ennyimba ze zonna baku ku bintu by'abakomediani gwe abo abasajja amanyi oluzungu Big Eye musajja amanyi oluzungu nenfaanana eyo okeraga nti wa luzungu bubaka ki bwoyinza okuweereza Cindy njagala okumugamba Cindy nti wakabi ndi omu mubamumatira wakabi ekirungi nti takwenyakwenya bantu Cindy ayogera amazima abantu bajja kumala bategeera saavisi ye nti ebadde nnungi omanyi abantu tebategeera nti obadde mulungi ng'okyali nabo bw'obavaako bategeera nti obadde mulungi kkiriza obagaana bajja kwetaaga Cindy mu federation Brian White
aleme twesibaako nnyo tetwamuyita atuleka alye sente ze mu bitiibwa asobola n'okuyambamu abalwadde abali eyo bamwetaaga okusinga ffe kozi bagambye ayambani ayambe Eva waliyo abantu bangi abeetaaga kimo ng'olumu tebalina ssente waliyo abaana abalina leukemia mu Cancer Institute bafidingira ku musaayi akola ebyo mukama aba akolerera kalambuke batugamba nti kati ate obwa president gwe ngani Shamimu Shamimu katokolera wajivu wetu nze n'ekintiisa nga natidde lwaki simanyi engeri endowooza amasasi gye gayitiridde singo nze ng'ama nti bw'osindika munne emagombe gw'osigala ku nsi n'ogikoowa sijja kutya nveeyo naye gwe kyoba omanya 2026 ndi ku baloti saagala kaana na muntu yenna gyendi kintiisa kubamanya okuzaalibwa kumu n'okufa kumu bakuwoolya okunaddako n'abakolera ntya bampe ndye no nze ndi mukazi ndi munauganda atali proud kwegamba njagala nnyo ensi yange kyakubiri buli wempita mu nguudo ng'ebinnya binkuba nendaba abantu abakola oluguudo leero mu weeks 2 nga mulimu ebitu nendaba sente y'omuwi w'omusolo nengendako mu malwaliro nendaba abantu engeri gye babonaabonamu kati nze nkuliddeko mu mbeera eyo embi sisobola ate kulya sente ya muntu ekyaninamu ku ddiini embeera ya kabina etambula etya by'otunda obubina kutambulira ddala abakazi mbaagadde bali active sikambadde ebbugumu lingi nange ndi muntu bannaaye nkoowa nina ebbugumu ly'ennaku zino nabaddeko n'omwana ejjo we twabadde ffenna eri nangaye Shamimu emabega nga tewali bulungi ate maaso waawe nabadde sambadde kabina yabadde ayagala kundya bisiyaga yabadde akaagaza kyakabina enenge gyawadde oyimiriddemu ng'olinga atunda ennaana nga toyawula maaso n'amabega kati wamaze n'oyawulayo mu maaso era natunuddeyo nange kati leero sikambadde ntuuziza mugongo manyi mumanyiira bannange mumanyiira naye kyekintu mu kikomi temugenda tuleta kukajanja ebbugumu lingi ennaku zino tetugenda kwettabwa essaati eri obubaka eri abantu abampi banno kale ndowooza abawanvu ebbugumu ennaku zino lingi tusaba mukwate ku mazzi mutuyiire ku njuba ejakati gyandinkoledde naye batamizza abantu okufumbirwa ekirala gya myerago si gya llo gya puresha gundi yafumbiddwa nange nina fumbirwa yakoze ddiko wa miliyoni 10 nakola wa 2 ne bajja mu kukyala bonna nga kulinga okutali kukyala ne bajja mu kwanjula ne bakisusa ne balemesa abaana abato abayagala naye ng'ayinawo akasente kakasobola okujja nayanjula omuntu we ne babalemesa kati emikolo gyedda gyo ekyagintamyangako oba bakati bakyabikola basenga ne bamaama akajanja kangi ke bateeka ku saidi y'omuwala balina akajanja kangi ke bateeka waawo omwana tebamusibye kikooyi omwana bw'oba tomusibye kikooyi omwana tajja kufumba omwana mulereeko ng'agenda munnange bw'oba tomulezeeko ffe tebaatulera kati ekirala waliwo n'omwana gw'olera ng'omugambo naye nkusibula ogenda mu bufumbo ng'abadde mu bufumbo yeefumbiza dda ali eri bamuzaalamu abaana nga 3 amaze emyaka 10 bazze okumwanjula mbw ate bamulereko naye Shamimu bagambanga nti basenga nga booleeta omwami eka nga senga yasooka okwebaka ku mwami alaba oba akola nabirinda mbirabeko bannange olowooza nabiraba naye mbubikola nnyo kuba mbeerera bano senga abeerayo wali mu kisenga okulaba oba muwala abadde mbeerera senga atwala embwezi engoye amasuuka ago agatwala naye simanyi gyagatwala ku ddogo ku ddogo lye balina basenga b'ennaku zino naye baŋŋambanga nti n'omwami waabanga bazze nga oleese omwami wo senga wali eri nga yasooka okukebera alaba oba omwami afunctioninga iyo obwenzi obwali mu bintu by'eddaba naye bubi nnyo kuba nenkukwata senga nsobola okuwujja eki ng'ali kunvaayo ng'oli ku nva zange ng'oli ku musajja wange na bwenzi obwo infact bali bapotrayinga bwenzi senga bw'abanga alimuuko ku bulwadde nga nange abunsaaba mbwola okuba atesitingamukko buli kimu kirina kyekisiŋŋaana kinne waakyo ebyedda byayinanga nti byabeeranga kisirise bawanga abagole obudde bebabeezanga mu kisenge kubasiiga muzigo kola biki kuba abazadde ndowooza be baateekangamu ssente ate embeera y'ennaku zino nti abagole ffe tweteekamu omusembi eby'ennaku zino kibi kye birina ntitufumbirirwa ku pressure gondi yafumbiddwa nange ŋŋenda
n'ateeka omusajja ku pressure omusajja n'agenda n'amuwasa nga abadde tali ready kumuwasa ne batuukayo ne beekuba mu wiiki ng'avuddeyo kwegamba eby'ennaku zino kyekizibu kye birina naye ebyedda bukakulizo bwalinga bungi n'ebyalingamu obulungi bwabyo so ennaku zino mufumbirwa ku pressure basenga ekirala bambi basenga mulekera oteera abako nze kyova asiri alya mpombo nina senga gwe nasanga nga tuli oluwombo ng'ataddemu ebintu ebitategerekeka ekyanyamba nti sirya mpombo z'abako senga ng'afa kinganoonya kyateeka mbu baba bateekamu mbu abasajja omwana abwe abeereyo naye babagoba olugoba baba akatuuke nga babagoba it's high time mubiveeko kati omukolo gwo gweoyagala gubeere gutya omukolo gwange nagumala mpozi ng'obuza gwakubiri olinayo n'ogwokubiri golooza gwe guli baguze ng'oloofa kino ensinga ki ekyo gy'otambuza omukolo gwokubiri ki ekitakoowa kyagamba nkyakooye oluwombo lwa bange service provider ya Lufumba senga nge talina budde mukyala mukozi wa ssente mukozi wa ssente talina budde ate budda mu kunyiga mpombo ate gwe twasasudde okufumba emmere akola ki yafumba oluwombo n'aluleeta senga nge yakola lumundu adugira bwati dusumulula yalugira bino balunyiga yalunyiga ewaffe tulina eddiini ate nze nalonda senga antegeera nga nange mutegeera saayagala basenga bali balala baali bajja kunfutyanka Sapolo Road oba wakava ku mafuta ga Oilcom kalina 2 eyokusatu ewali botiki yange etunda engoye za bbeeyi ziri unique ayagala eza layisi tojja sirinawo kya layisi kabeere perfume kabeere sokisi ya musajja y'ebiri kati ayagala ez'ebbiri sokisi zange ez'ebiri ez'abasajja naye anti quality ntunda buli kimu ebbanga lyenangidde obubina kati bategedde omanya muntu nga yayina ekizibu kyayanguwa bamanya teseetaaga nnyo bagamba liri ku Sapolo nga Demarcare Report bw'ova ku mafuta ga Oilcom kalina 2 ku yokusatu era edduuka oba oliraba lyetongodde endabika yalyo ndala banaye nga 18 November tuli ku Serena Hotel Kampala banakatemba bonna na buli muntu gwe mumanyi nti yali abeddeko wano mu theatre bingi ebigenda okubeerawo tugenda kubawa ekisinga bingi ebigenda okubawa kati byetutagala nnyo kubagamba ntitubawa for now naye posta bwetu wenaafuluma buli omu ajja kugamba it is a must have to go likinga commentinga sharinga ebirungi bikyajja wano ku media tubagala nnyo musibe bulungi mweraba